America Chika njagala okwebaza nnyo abantu tubayita motivational speakers aba sacrificing obudde bwabwe n'ensimbi zaabwe basomese bannaabwe ku mikutu gino mugatta abantu. Oluusi tubamaliriza tubavumye tubakoze tutya naye bambi nga yeewaddeyo n'asharinga ekyo kyawulira kyamanyi. Ebigendererwa oluusi biba bingi nti omuntu omu ayinza okubalanga bizinensi ye, ddala omuntu omulala ayinza okuba asomesa, omulala ayinza okuba ebigendererwa biwanvu. But you shouldn't fail to recognize nti omuntu ono akoze sacrifice. Abantu basomesezza ku buli kintu kyonna, eddiini, abantu basomesezza eby'amaka, abantu basomesezza ebyenfuna, abantu basomesezza ebyobufuzi, ebintu bingi. We can't fail to thank them. Naye ate abantu betusinga nze Mamadi Kachika bensinga okwebaza beba abateekamu ate nabo ssente zaabwe n'obudde bwabwe ne bawuliriza ebyakazanyiikiriza ebinyuma ebisanyusa ate nebaayo n'abo abawuliriza ebizimba ne bakuwa ne comment. I can't imagine ebikumi n'enkumi z'abantu ne comments zendabye abantu bwe baalaba my corporate social responsibility nti omuntu bw'oba okola investment lowoozangako ku banne abakwetoolodde n'abalala. Abantu abasinga nti tukola maali nze sifaayo kyonna the end justify the means. Nze bwe mba njagala kukola ssente ffenna goolo ye ssente ne bw'oba ng'olinnya ku ntaana z'abanno okole ssente. Ssente ezo ndowooza tezijja kunyumira. Nze Kachika nyumiddwa ssente zange nga buli wempita akajambo bakankubira banneebaza bakola batya. Kubanga ezange ezisinga nzikoledde emirembe. Olwaleero njagala okuleetako katopiki kano nga neebazizza abantu abawaddeyo obudde bwabwe. Naye nninako kyengenderedde. Abasinga tukonsentratinze nnyo ku kubuulira abantu engeri gye balina okuinvestingamu ssente zaabwe okusinziira ku experiences ffenna buli omu gy'alina. Nti nze ndi mu kuzimba amayumba tegasingika. Nze ndi mu kulima na kulunda bannange okulima n'okulunda abatali mu kulima na kulunda muli ku byammwe. Bw'obanga nze ndi mu mbuzi mmwe abali mu nte wempita temujja kundaba nako n'omulundi n'ogumu. Some of the things are just exaggerated, but truly the message is there. Naye Mamadi Kachika olwaleero njagala okutuzaayooko katambi akatono ŋŋambe nti bannange nga tetunnaba kutegeeza abantu bano wa gye balina okuinvestinga ssente zaabwe. Tusooke tubalage nga ssente zino ze balina okuinvestinga zikolebwa zitya. I think at times to going overboard. Omuntu n'agamba bw'oba olina miliyoni 10 gula takazimbe ennyumba. Tetusooka kwebuuza miliyoni zino 10 zikolebwa zitya. Bw'oba olina miliyoni 2 oba miliyoni 10 gula bonds. Mu myaka bwe giti zijja kuba zikoledde ssente bwe ziti. But okwo tekuba kubuulira abantu engeri gy'oyaluzaamu obukoko nga tusoose kubabuulira enkoko engeri gy'olina ozifunamu n'ozirabirira n'oziriisa n'otandikira gwe kukwalula bukoko. Bannange tulime nga bwe tulunda nga tutegeezezza abantu balimira mu konteyina tubalaze ettaka lifunibwa litya. Essente zifunibwa zitya ezigula ettaka eryo. I think a message kano bane tukafune. Twendevaringe tufube nnyo nga bwe tusobola naddala eri abaana abato betubuulira ebigambo bino. Tusooke tubalage tubatandise ne ABCD.
Sente zino ze tubagamba okuinvestinga kino kye kisinga zikolebwa zitya? Abaana bano beerwanako beerwanyeeko. Emitwalo n'emitwalo gy'abaana abavubuka bannayuganda badidde obuvubuka bwabwe ne babusacrificinga ne bagenda mu malungu e Bwarabu. Tebagenze kunoonyaayo kulya life nti bali ku beach. Abali wano mugendako ne ku beach. Bali ku buwaze. Bagenda kunoonyaayo ki? Bulamu bulungi babeereeyo oba kufunayo nsimbi bazikomyewo. Abaana abo omulimu bagukoze. Balabiridde families zaabwe, baweeredde abaana baabwe, bazimbidde bakadde baabwe amayumba, beetandikiddewo obulamu. Bangi bayisiddwa bubi nga sente zaabwe ziyisibwa bubi, nabo oluusi abamu bamanyi okuzeeyonoonera. Omuntu n'okola mu ddungu contracts 3 n'olw'okuzijja nazo wano n'oyanjula zonna mu lunaku lumu z'okoledde emyaka 6 oba 8 n'oziyiwa mu kidaala awo kuba oyagala okujjuza ekidaala, oyagala okukola erinnya oba okuzimba eriyumba eddene ennyo oba okugula emmotoka eyakabye ennyo olage nti ddala wakola. Naye abalala oba bagenzi wabweru oba bali wano, ffe ng'abantu abakulu tubayigiriza tutya ABCD etandika n'okwetegekera obulamu bwo, whether mu kusoma n'otandika okukola obulamu bwo butambuza otya, whether tewasoma oyiribya otya. Waliwo ebiyungo ebitandikirwako okukola n'okola sente. Zino ba motivational speakers ze beefunyiridde nnyo okubayigiriza wa we mulina okuzinvestinga. Naye nga tebasoose babuulira biyungo ky'ebikulu ebikola sente zino zo ze babawamu amagezi mwezinvestinge. Ate nammwe ne mumala obudde bwammwe bungi. Gundi ye yasinze okwogera sente zisinga kukolerwa wano nga tamanyi gye wazijja. Nti wali maid, wali porter, wali musomesa, wali ki? Abekuba ebikyupuli bo sijja boogerako because ezo si proper channels ezikolerwamu ensimbi. Ezo zo sizimanyi. Nze kanjogere ku mikutu emituufu. Mohamed Kaki kangezezzaako okulaga nga nsiziira ku bulamu bwange sente engeri gye zikolebwamu otuuka okuzinvestinga. Yes, ng'ate sijingiridde. Mbabuulidde obulamu bwange bwonna okuva mu kusoma n'omwaka gwe namalamu, at least nze nayitira mu kusoma. Nti 1990 nali nyingira essomero lya Gakaani okutandika okusomesa. 91 nga nvaawo nga ngenda e Lesotho ne South Africa okutandika okukolerayo as an expatriate worker. Nalina omukisa ogwo ne bannange emikisa egyo baagifuna kyekimu, naye minzaani y'emu. Eriyo be twasangayo abaagendayo mu 87 ng'ate baali bava Kenya. Kenya yabagoba mu 87 ne beeyongerayo bweyongeza emmanga. Tuli ku level y'emu. No, eriyo omuntu eyagenda ku kyeyo ng'amanyi kyayagalayo. Nze lwali olunaku lumu nagulanga nnyo Buka magazines because ze mmotoka nzaagala, ekyo kyo nange ebyuma eby'amaanyi mbyagala. Nagulanga Ka magazines era nina volumes ne volumes. Nga nsomamu waliwo ezaabangamu eri emmotoka ezitundibwa zaabeeranga mu magazines. Lumu neegomba emmotoka yali nnungi nnyo, yali Durban. Yali Ford XRSI coupe. Nendaga mukyala wange ebbeeyi eno ogiraba?
ne sente zino ziraba ene emmotoka gye njagala yali 93 twali twakakola ndowooza emyaka 2 93 ne mwamukyala bayi kangende ngula emmotoka eno ngireete mukyala wange kyamubuukako namalayo ennaku 2 eyali agenze Durban mba ngenda bwenti okukubeera peegi endala nga ndaba waliwo emmotoka endala yali East London, Eastern Cape nga ka pick-up. Obwongo bwange ne bunzijukiza nti obwo mmotoka buno e Uganda babuyita 1,200 nga bukola nga babupangisa nnyo ku katale k'e Nakasero naawo ku zi hardware. Okuva e Durban nalinnya bulinnyo ogenda East London. Mukyala wange lwali kawungezi yagenda okuntululira nkomawo naddira mu ka pick-up CE Eastern Cape I think kali 112 endala eziddako enamba sizimanyi naye twamala eddakiika nga 15 nga ntunuulira butunuulizi nange nambuuza nti yeene emmotoka gye wagenza okugula nti nedda tiyeene emmotoka gy'osazeewo gy'olabye gy'oyagala okugula kunze nedda lwaki gy'oguze ne mugamba akamotoka kano kakola ssente emmotoka eri gye mbadde ngenda okugula si nkozi ya ssente tuli wano ku mawanga twali baakatukubamu encuku awo bannayuganda waliwo bye baagoba ne bannaggana abaali bajingirira ebiwandiiko ne experience nabalaba badduka nenga nti tuli ku mawanga bwe batugobera wano kana akamotoka nsobola okuddayo nako e Uganda ekifo kyaye kwagakaani baakitwala dda bwe mba nga nze nkalina nsobola okukatwala n'enkola okutikkangako doodo w'abantu ne buseminti e Nakasero. I think I was 25, 26. Ekyo si kyakulabirako kiramba eri abavubuka n'abantu abalala that ku myaka gye egisooka tosookanga kutunuulira consumption. Emmotoka yange gye nasooka okuleeta mu luggya kaali ka pick-up ng'ate South Africa abaana balina ebyuma. Era nafunako oko ne overdraft okujjawo ekizibu awaka nafunako ne overdraft nsobola okugula emmotoka mukyala wange gye yali ayagala naye nga ka pick-up kange weekali era nakavuga ne nkaleeta e Uganda abaana twabalinyisa nnyonyi nakavuga ne nkaleeta e Uganda era bannange weebali abawera abayinza okutunuulira buli omu yaneebuzanga ekyakuleetesezza $200 kiki kunze kakola abave South Africa bonna baleeta BMW nani kunze nze njagala mmotoka nkozi era nakatunda sente nyingi nenzirayo ne kavangata wange nenzirayo South Africa nengula ekyuma era ekirala. So omwana omuto at the earliest learn to invest. Number 2 oyo experience yakakiika ndala naye ate abaana abapoota ate abaana abali ku kyeyo abaana abasuubula ku Gazaland abaana abayiriba ku Luumu abakozi abali ku faamu y'akakiika nabo balina chance yemwe ey'okugenda okugula akamotoka East London. No naye buli omu waali waateekeddwa okutetenkanyiza waateekeddwa okujja capital ba motivational speakers gye bava ne bamubuulira wa waalina omuteeka abasinga obutuufu kanziremeera okuleeta ekyokulabirako kya Mohamed Kakiika. Mohamed Kakiika yakontinuinga okusomesa kati guno mwaka gwange gwa 36 nga nsomesa naye abantu abasinga okundaba oba olwaleero gwe gugenda okuba omulundi gwammwe ogusoose okumanya tino Mohamed Kakiika Mr. Cash Flow mukozi bamukozesa. Mukimanyi nti Mohamed Kakiika akyakola alina bakama be
alina ababoosi be. Ng'olwaleero tubadde mu board meeting, eno t-shirt gy'olaba ffenna gye twasazeewo okwambala kuba ebadde weekend. Mukimanyi nti nze ndi mukozi nga principal wa Vienna College e Namugongo, nga nina baboosi bange, the board of governors and board of directors of Vienna College Namugongo. Ng'olwaleero tubadde ne board meeting, ennaku bbiri emabega ndi mu kukwekinga mpandiika board report, basecretary babudde eno badde eri to preparing a board papers, ne muziweerezayo ne muzikola mutya. Mukimanyi nti kakiika mukozi alina gy'akola as a chief executive officer. Ng'omusajja ono be mumulabako ne be mumusiimako bisinziira olw'okubanga akola mu kitongole gye bamukozesa obulungi, gy'ayigidde n'ebintu ebirungi nga corporate governance, nti gy'abijja n'abireetako n'abireeta ne mu nnimiro, nti agenda n'atunuya n'alaba omwana omuto gagamba bwe baba bakozesa tosobola gaggawala, naye nga ye akulaganga bw'akoze ennyo, naye nga takubuulira ye capital oyo gwakulagirako nti akoze nnyo era gwe yamugjawa. Nagamba nti abo abali mu office za government, they are wasting their time, abali mu bitongole, they are wasting their time. Temukiraba nti Mohamed Kakiika okubanga akozesebwa kyekiyunga ekisingako obukulu kyakozesezza okubanga naye asobodde okurunninga businesses ze obulungi. Kuba Mohamed Kakiika akozesebwa abasajja accomplished, refined, highly educated, well accomplished entrepreneurs and wealthy entrepreneurs for that matter. Nga mwabo batuula na nnyonnyola mulimu n'abayizi be yasomesa nga ba myaka 12, 13 okuva mu S1 n'abasomesa economics ne bagenda ne bapracticinga economics mu Bank of Uganda up at directors level, naye nga kati bakama be ba directors be ba governors be amuyita yes sir, n'omuyizi eyali omuyizi naye nga amuyita yes sir. Ekyo muyigamu kimu abaana b'engamba abalina okuraisinga capital, because muleesa oluyimba olufu olutali lutuufu 100%. Buli muntu alina okwekozesa, buli muntu alina okwekozesa, buli muntu alina okukola business, buli muntu alina okukola business. Who has told you that people don't develop careers? Nze lwaki nsobodde okuba ne hundreds and hundreds of acres of land nenzi developinga bulungi, nembeera n'abakozi abakunuukiriza mu 100, ng'abakozi bange bonna abasinga 50% nsusiza nabo emyaka 10, abamu ba myaka 17 nga ndi nabo. Ekiyunga ekyo kiva eri. Kuba nange bwe bankozesa obulungi nange nzija n'enkozesa abalala bulungi, bwe bansasula obulungi nange nzija n'ensasula abalala bulungi. What's the message? Capital ali raised okuva mu bintu bingi. Emabegako nabadde mbabuulira my business entrepreneur journey. Taxi, from taxis to coasters to whatever, to farming. But little did you know that I also have a career. Erimba bulira taxi na ina taxi mpitirivu nnyo nnyingi ku luguudo. Aho nali nkyali mu ssomero baliyita Kaboja Secondary School. Okubanga oli mu formal employment ng'oweereza bulungi, isn't it enough ticket for you to use that salary well when you are plowing it, to use it as a saving tool for investment?
abantu tebasaanye babuzaabuza nnyo. Kansuubire nti ekyo mulinako kye mukitegeddeko. Nengenda ku nsonga endala nti bw'oba omaze okuyigamu engeri gye bareezingamu capital ono ate omuzaaza otya? Mu Gw'omunaana 15-16 nabalaga nga mutabani wange atunze ekibira, mugambye sente azigulemu apartment ennene kubanga famire yeetandise okugejja. Naŋŋamba muzeeyi byonsomesa olowooza nze sibitegeera byosomesa abantu. Ennyumba ennene, apartment ennene nagyera wa kiwatule si kyekikulu gye ndi. Eno bw'eba eyange efunze gye nnina nagyera waakiri kampangisa awalala. Sente ze nfunye emiti kanziplying back, reinvest it, tugulemu ente. Ente saazibalaga mu mwezi gumu n'ekitundu nga bazireeta, omwami oyo gali wangu ng'azireeta. Let me be clear and get on record. Ente ezo buli emu twagigulanga $3,700,000. Twagula ente 9-10. Naye omwami naŋŋamba zirina amawako. Naye obute bwali butonotono. Kambaweeyo ekiyungo kino ky'olinanga okukozesa ng'ogula ebisolo naddala ente. Nze kyenkozesezza okugula ente 10 kumpi 2. Nze gwengulako ente at least nina 2. Osooka n'ompeereza ebifaananyi by'ente ezo. Si kimu side zonna ate njagala ogiraba ng'etambula ku vidiyo. Emu ng'eyitawo bulamba n'endooka nnondamu nti eno namba 5, namba 9, namba 14 ziweze mmeka? Ziweze 12. Ezo z'oba otikka. Bw'onootuuka eno nga tuzeetegereza. Siweerezangako siringi siwaddeemu wadde eza transport wadde ez'ebipapula ebitambuza ente. Ente zimala kutuuka. Nze siri kafulu wa kwetegereza nte n'endooka ndeeta abalaalo bange ne beetegereza ente emu ku emu. Ku luno olusembyeyo balabyemu ente 2 nga amaaso gaazo emu tegalaba bulungi amalala gaafa. Era bw'omalanga okuzirondamu bw'otyo n'amabeere bagakebera. Nagamba muzeeyi buno obubeere buno bw'olaba ero tejja kuvangamu mata. Ng'omwami mmugamba nti oleese mmeka? 12. Zine 3 teziyise tesiti yaffe. Zirinyise ku mmotoka y'ozikole ki? Kubanga tulina kulondamu zigwanidde ebbeeyi gye twategeraganye. Toweerezanga sente za nte nga tonnazirabako. Osasulanga cash on delivery. Obeeranga mwesigwa obutanyigirizanga munnaakuleetedde. Tomulyaza amaanyanga nti olw'okuba amaze zireeta k'omunyigirize tojja gifunamu. Ne mbakuutira era kati nganze ku nte. Preferably ogulanga nnyana ente eri ku luzaalo lwayo olusooka. Ate ogulanga erina ggwako. Si ggwako lya kukebera na buno bu pregnancy test. Awo balimba. Eggwako lino ditunulangako naawe lemman. Ku myezi 5-6 ekibeere kiba kivuddeyo. So si yawaka mwezi guwedde ya myezi 2 terinaba kulabika. Haram. Ebyo njitwalanga etalina ggwako. Era njigulanga etalina ggwako. Ente ekyali ento manya gwo gyetandikira. Tokaalinganga bizibu bya muntu mulala. Abantu baguze ente Kenya enkadde eziri ku luzaalo olw'omunaana. Bazipika ebyokulya ne zigejja ne balooka bazireetanga eneetera okuzaala n'ogitunulira. Buli lwezaala bwegwa wansi teddamu kusituka. Kino kye kindeetedde to have a higher rate of return on investment in the dairy sector. How? Ente ze nabalaga nga tuleeta nga 16 omwezi gw'omunaana we twogerera wano kati zaakazaala 4.
ze nagula 3.7 miliyoni 3.7 ente 10 za kazaale nnyana nnya ate emu neetuzaalirayo kooko n'amakula nezaala ekika ky'ente ekisinga obulungi ekya jaze kubanga eyo jaze engeri gye yeri nnume bwa Mungu bw'anaaba agituwaddemu baraka n'ekula nga nsajja gye tugenda okukozesa etuzaalire zijjaze ezo endala naye oyinza okutunira n'olaba eyaguze ente omwezi gumu n'ekitundu emabega nga kati otandise okukama ng'ogyeko ekyokama ng'ate olabawo omwana oguli wali singa ngambye nti akaluma akakajjaze nkatunda omanyi sente ze bakatunda after 10 days abantu abakyamuukirira nga boogera ebigambo baba babimanyi n'otandika okukomparinga embuzi ku nte it's possible zikomparinga but ekyo tokikomparingiranga ku musajja nga Mohamed Kakiika omusajja has tasted the test of time ente zonna sirina nte gye nali nguze nga terina ggwako juzi nabagamba nti ente emu Kacweka Mpuga naani ente emu gye nagula kati erimu ente 5 ekyo kisoboka mu myaka 3 ekyo kisoboka kitya oyo omusajja alimba gwe ente gigule nga yaggwako mu mwezi gumu ekuzaalire ezaala omwana omuwala ezange zirimu ennume mu mwezi gumu eba yazzeemu dda okuwaka eba ewaka oluwaka olwokubiri kuba yajja neggwako nga n'omwana gwayo gwe yasooka okuzaala ziwakira ku myezi 14 nga nagwo guwase eba ezaala omwana ogwokusatu nga n'omwana gwayo guzaala zezente 5 mu myaka 3 oli nalooka akubalira ebirala ebirye bya lupapula Mohamed Kakiika abibalaze physically naye abantu bonna balina ettaka n'emmere ne bakitaabwe agula ente 10 n'atalinnya nayo n'azirekera kitaawe n'azimulabirira ye n'abuuza nti ziri mmeka weepimire naye ekizampo ogifunye genderera nnyo ente eriyo abantu be bayita ba breeders togula nte ya sente nnyingi naye abasajja abagagga bali mwankola awo alina ente 6 omusana bwe guba gujja batundako ente nnyingi so naawe osobola okugulayo 2 abaana naddala babali ku kyeyo ababuuza bwe tuddayo tukoze eki omaze okugula akapulotiko n'akokubiri oba n'akokusatu omaze okuzimbamu akayumbako obugasse togula nte kayana ganyana ganyweba muwangaazi sonda ozuulire miliyoni 3.742 sonda nyiikira nnyo olabe ng'ofuna ente 2 mu myezi 2 nga zizadde okusobola okufunamu ez'amata z'ogenda okugulizisanga emmere oba wozirimira emmere otuuze akabiinako wansi olabirira ente eyo ng'alabirira bebi olaba oluvannyuma lw'emyaka 5 oba banna abaasigalayo ku kyeyeeri naawe yasigala wano bwe baba tebazikubbyeko kuba ente zino zenjogerako tezitera kulwala cross tezitera kufa kababeere baana baazo obuzibu obusinga okubeerawo kuzibba bannange ze bwentyo bwenkola kyekyo